Gyebuvuddeko Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Lukwago yalaga okuti olw'ensimbi n'ebikozesebwa ebyetaagisa okusawo ofiisi ya sipiika n'abakungu abalala obutabaawo wadde ng'okulonda sipiika wa KCCA n'amagombolola kugenda mu maaso. Wabula olwaleero gavumenti yakasizza nti ensimbi zino weeziri era okulonda kw'abasipiika mu Kampala kuteekwa okugenda mu maaso. Okusinziira ku mwogezi wa KCCA Peter Kawuju, ensimbi zino si kizibu era enteekateeka zonna zigenda bukwakku. Etteeka lino mulimanyi nti lyajja mu makati nga tutambuza so nga tulina okusaba supplementary era twateekamu. So ffe tetumanyi era gavumenti etugambye ntugende mu maaso, so tusuubira nti ssente zijja kujja zitusobozese okulaba nti ofiisi zino zitambula bulungi. Kawuju era akakasizza nti sipiika n'omumyuka we ssaako abakulira ebitongole bakufunira woofiisi ku City Hall. Ebizimbe weebiri era n'ebifo weebiri tujja kuba tuteekawo buteesi bintu furniture already tuli mu kukola nteekateeka okulaba nti abantu bano okwefaananyizaako n'ofiisi endala zonna balina ebikozesebwa. Eyaliko kansala wa KCCA era mmeeya wa Kawempe Emmanuel Ssebunjogi agamba nti okulonda basipika kwa kuyamba okutereeza enzirukanya y'emirimu. Ono era wabudde bakansala okuba abeegendereza ennyo nga balonda sipiika wa Kampala n'amagombolola. Naku Lwokuna bwe tutuuka okulonda mulonde omuntu gwe mulaba ajja okubeera ajja okukola ebintu bino wammanga, ajja okukubiriza olukiiko ng'alina obusobozi obw'okukubiriza olukiiko, ajja okukubiriza olukiiko ng'afa ku nsonga zammwe nga bakansalas, ajja okukola ku welfare yammwe ng'ey'abakansalas, ajja okubeera omwenkanya mu buli kintu kyasalawo. Abantu abasuubirwa mu bifo bino bajja kubeera ababalamuzi be batuwadde ne bakansala ne bammeeya n'abantu bonna bekikwatako. Tuli mu kuteeka mateeka mu nkola era tukubiriza abantu bonna abalina okubeerayo babeereyo bakole omulimu gwabwe, si lunaku lwakuyisa bivvulu. Okulonda kuno kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno era kwakubirizibwa abalamuzi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo.